Abalabi baffe abalungi namwe n'abatugobera wano ku Sure Media. Yes, nga twabagamba okubeera nga tubatuusaako enteekateeka zonna nga zigenda mu maaso. Olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo okwetoola eggwanga lyonna kubadde kulonda kwa bannabakyala oba abakiikirira abakyala ku byalo. Era nga ebifo ebyo bibeerera ddala ebifo bitaano okubeera chairperson, kubeerako omumyuka we, kubeerako secretary, kubeerako ow'ebyensimbi ne kubeerako n'ow'ebyenkulaakulana. Olunaku olwaleero tugezeko mu bitundu eby'enjawulo. Akalulu k'ekyamazima katambulira ddala bulungi nnyo. Era wano we tuliko mu kitundu ky'ensanvu oba olaba abantu abo bonna abatudde n'abakyala ono amaze okubeera nga ye awangula akalulu. Agambye sijja kutula butuuzi mu ofiisi. Yes, era agabudde abantu be abamuyiriddewo omubiri abayimiridde naye okusobola okulaba nga asobola okubeera nga atwala entebe olwaleero. Abantu baabo bagenda mu maaso n'okubeera nga yes banyenya kalevu nga we balaba awo, era nga n'abakyala naye wali tugenda kubeera nga tumukutuusaako okubeera nga tulaba enteekateeka yonna nga bweri. Bolaba wano mulimu abaami, mulimu n'abakyala bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna ku kyokulya okubeera nga bayozaayoza omukulembeze waabwe okubeera nga asobodde okubeera nga anywa mu banna akendo. Akalulu kano kabaddemu abantu basatu balambirira. Yes, bigenze okuggwa ng'omukyala omu gwe tugenda okubeera nga tukutuusaako agenze maaso n'okubeera nga awangula banne bonna badde babbinkana. Tugenda kubeera nga tumukutuusaako bulungi nnyo atubulire enteekateeka. Wendi wano waliwo bamaama be tulaba beesibye essanja tetumanyi kye kitegeeza oba kitegeeza ki. Maama tusaba kubuuzaako gwani erinnya? Nze senga w'abaana ensanvu. Senga w'abaana ensanvu. Olunaku olwaleero kikinga weesibye essanja? Neesibye essanja ndi ku mukolo gwa Mama Sadiya. Mama Sadiya akoze emu ku bwannabakyala era tuli basanyufu nnyo. Bayivu gye tulimu. Tusanze bangi nga bakutte sowaaniza emmere. Mama gwe nga tolina? Mmaze okulya maliriza n'omukuto gundi bubi. Mama muje baleko. Muli ku kyalo ky'ensanvu ki ekigenda mu maaso wano? Ayiseemu ku bannabakyala. Kati waliwo enteekateeka egenda okubeera nga ejja ku Lwokubiri. Tugwawa. Ekyo kyama kyaffe. Totukema tobba bibuuzo, kyama kyaffe. Anti we ntuusa mu kitundu muneero ndabye nga basentebe bombi abavuganya we bali. Nawe balera bayina okwagalana. Bonna bayiseemu gwe tugenda naye, ayisamu gwe tugenda naye. Bonna bantu baffe ate bantu balungi. Kale embeera bwetyo weeri wano ku kyalo ky'ensanvu. Senga w'abaana ensanvu agambye nti basentebe okubeera awamu bo nga abatuuze kye kibakolera okubeera nga baagalana. Ekintu ekisobola okubeera nga kitwala ekitundu kyabwe ekyensanvu mu maaso. Maama tusaba kubuuzaako. Tubuuze ku maama ono ali mu kulya. Maama katukulinde omalize okulya tujja kubeera nga tukubuuzaako. Yes, tukyagenda mu maaso nga we tubalengeza wano. N'abakyala tuli mu munoonyaako naye akyali mu byakulya akyasanyuka. N'abakyala agabudde abantu be wano ku kyalo ky'ensanvu olunaku olwaleero we tuli era nga bemulaba amasowaani gayitiŋŋana. Kirekafe bagenda osembyayo gabula. Tunoonya n'abakyala tusobole okubeera nga tubuuzaako. Maama mbadde nkusaba osituke obuuze ku bantu. Mama beera awo. Engeri gy'oyo omugole mu ofiisi tetwagala kutataaganya. Maama olunaku olwaleero osobodde okubeera ng'owangula banno b'obadde ovuganya nabo. Owulira otya? Tubuulire amannya, otubuulire ky'owulira essaawa eno okuba ng'otuuse ku buwanguzi olunaku olwaleero. Okusooka kwa byonna ngenda asooka okubaaniriza mwebale okujja mu kitundu kyange kino eky'ensanvu. Nze ani agenda okugendako ku TV nali sikirootangako. Olunaku luno olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga nsobodde owangula akalulu. Nabadde sikisuubira naye abantu bandaze essanyu, abantu bandaze omukwano, abantu bandaze okwagala. Mpulira bannange sibalina kye nyiza bagamba naye kye muba mumanya nti nsanyuse nnyo era abalonzi bange mwebale nnyo, mwebalire ddala omukwano gwe mundaze. Maama agamba nti nasanyuse nnyo era yeebaza abalonzi bannaye mu kaseera kano. N'abakyala y'ono gwe ntudde okumpi wano eno. Mpulidde lya Mama Shadi amannya tagatugambye.
tuwulidde Mashadiya bagamba nti no lye likola ssente ensanvu era obuuza Mashadiya bakutuusa butuusa kati afunye erinnya eddala lya Nnabakyala. Mashadiya bawangudde mu kalulu buba kati woolina gye bali? Bempangudde mu kalulu nsooka okuyozaayoza munnange gwe mbadde naye mu kalulu nti yeebale kuba kalulu tekabadde kangu okutambula okukanoonya tekibadde kyangu naye mugamba nti agume akalulu gulinga mupiira wabeerawo awangula n'alemererwa kati wembeera mpangudde tusigale nga tukolaganira wamu nga yetubadde kuba ffenna tuli batuuze ate n'ekirala sikoma ku kyakubeera ku Maama Shadiya nze mwami wa Kabaka ku kitundu kino ekyensanvu. Omwami wa Kabaka ku kitundu kino ekyensanvu. Nange nenesanga nga ndi munnamawulire wa Ssaabasajja mu Ggombolola Mitubeena Kawuga kati tweguddeko. Kintu kikulu nnyo okubeera nga maama ono ate nga mutongole asobodde okubeera nga atwala ekifo kya Nnabakyala. Kitegeeza Obuganda bukiikiriddwa bulungi nnyo. Maama tugenda kubeera nga tukweyongeza kasooke tubuuze ku bantu abalala batuwulire embeera gye balimu. Omulaba embeera bw'eti bw'eri ekitundu ky'ensanvu waliwo abanyenya ku gali benjole yes waliwo abawunya ku gwajjo abafuna ekyokulya kwegamba kyekye ekyamazima ekiriwo enteekateeka egendera ddala maaso bulungi nnyo nga olengera maama wuuyo ne ssenga w'abaana ensanvu naye asituse yoyo gwe mulengera mu kitenje ekya bbulu naye anyenyaamu bajaganya olwa Maama Shadiya omwami wa Ssaabasajja ow'ekyalo ky'ensanvu. Abakyala basanyufu nnyo nga obalaba wano. Kyogambye tuno byonna byonna tugenda kubeera nga tubikutuusaako wano ku Shuwa Media mbeera mu Aluseka njako embeera ne munange Mukibi Samuel Kebo tuvaawo ne tubanoonyeza ebyo byonna byonna bye musanya okubeera nga mumanya ebifa mu bitundu byammwe eby'enjawulo. Tugenda mu maaso okubeera nga tubatuusaako enteekateeka yonna wabula nga tubajjukiza era nga tubakubiriza okubeera nga mugenda mulonda abakulembeze bammwe yes ku mitendera gino egy'ebyalo ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 28